Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako baganda bange. Muli mutya mikwano gyange abalungi. Mujje baleko. Amanya nze IBRAH Mukasa era nga wotulabira wano tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Gwe mukutu gwaffe wabula nga program yaffe eno eyitibwa Extra Health. Tubeera buli Lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakooza okuva mu Shatwa Herbal Organic ne Shatwa Mixed Farm Kayunga. Tubeera naye buli Lwakutaano, of course netutunulira endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo. Ajjanjaba ng'ayita mu herbal era buli wotulaba wonna buli wotulaba tutudde liba ddagala jjereere erijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira obulwadde bwajja okuba nga atunnyonnyola enzijanjaba yaabwo, handling yaabwo, na butya omuntu bweba bwewalibwa omuntu abwewaza atya. Wabula nga tetunnagenda wala kansooke musabe abuuze ku balungi abatulaba tutandikira awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizza abalungi abatulaba, mwebale kulaba IBRAH Mukasa ne program ze zonna, mwebale tugoberera. Tweyanze nnyo tweyanzege. Doctor, olwaleero luno njagala tutunuulire obulwadde obukwata abaana ab'obulenzi mu bitundu ebyekyama ne bazimba. Ebiseera ebisinga abamu bayinza okulowooza nti aniya wa wansi, abamu bayinza okulowooza nti hydrocele mu Luganda kye bayita batya? Empanama. Thank you. Abamu buli omu alina endowooza ye n'endaba ye ey'ebintu. Bangi baddukira ku ndagu. Bangi bagenda mu basawo abazungu. Abamu kubo bafuna simanyi, abamu bagamba wetwalinga abato wajjajja wange nga batugamba nti totuula ku kinu, towuba omuziŋŋoonyo, towuba omuziŋŋoonyo, totuula ku kinu, ojja kumera empanama, tofuuwa oluba ekiro n'ebigwa mukowe, ojja kulumya abagirina. Nti bw'okwata waliwo gundi eneemera ku ttale eringa entula ntengotengo, nti bw'ogikwata n'ogikasuka n'ogibuusa effumbiro oba ennyumba nga oli ng'ekaaba ndi cwiki. Omanyi obulamu bw'omukyalo w'omanyira nti bunyuma oba okuze ng'ovuddeyo, bati bw'obeerayo buba bukaluubiriza. So bingi ebyogerwa ku bulwadde obwo, era n'obulwadde obwo bwanjawulo wadde ng'endaba n'embeera gye tubeeramu abantu balowooza bwe bumu obwo. Tutandikira awo. Abaana abalenzi tujja kwesiba nnyo ku batoototo, abato ddala abakazaalibwa mpaka okugenda nga ku myaka 15 bajja kuba n'endwadde ez'enjawuloko, then okutandikira awo nazo zikyukemu. Abaana bano abazimba mu busajja bwabwe, kituufu ekisinga okuba ekingi ku bibazimbya abeera niyooyo, kubanga wano ensigo zino zirina ekisawo kyazo mwe zibeera. Kati ekisawo kino omugaso gwakyo kukuuma nsigo ezibeera munda, naye ensigo zirina temperature gye zaagala ne gye zitayagala. Ziri automatic nti temperature bw'ekyuka zidduka zokka. Katugeze obunnyogovu bwe bujja ekisawo kisigala kikalu ne ziddayo ne zambuka waggulu. Ate mu biseera eby'ebbugumu zirina okuvaayo zijje mu bisawo zifune awantu we banaazifuuyirako empewo
zisobole okubeera nga zeekuumira mu budde obutakaluba nnyo, obutayokya nnyo. Kati ekituli ekyo ensigo we ziyita nga zambuka oba nga ziserengeta lyekkubo lyazo, waliwo n'omulala ayinza okuliziga n'ategeera nti bano bwe bayita lwaki nange siyitawo okwo. Kati oyo gwe bayita kyenda. Ekyenda kiwaguza ekituli ekyo bwe kiba kinene, akenda kano nako ne keenyigawo ne kayingira mu kituli ekyo. Ekika kyaniyo ekyo bwe tuba tukijjanjaba, bwe baba bakijjanjaba, twandiwagidde nnyo omuntu surgeon, omusawo omuzungu alongoosa. Okulongoosa kuno si kunene nnyo okweyo ensonga, lwakuba bebi tebamulongoosa. Bebi nga wa myaka emeka? Bebi atannaweza myaka waakiri 4 talongoosebwa. Okay. Bandikitwaliriza mpaka kwena okudda waggulu. Naye abantu bangi batutta abaana baabwe mu bantu abatalina bukugu n'akamu n'akeddagala. Omwana ne bamusandagga, omwana ne bamusalaasala emisale, omwana ne bamuwaayiriza eddogo n'ebiringa ebyo. Era bakadde b'abaana bano kubanga omwana bannayita viikamu, babaliddeko ensimbi buwana na butitimbe nga beerimbise mu linnya ly'okujjanjaba eddogo ly'ekika ekyo. Abaana ne babalemaza kuba mu ngeri emu oba endala newankubadde obwo bulwadde naye basobola okubujjanjaba mu ngeri ey'obwegendereza etagenda kudamejinga, kumulekera mwana bulemu. Bamulongoosa mu ngeri nnyangu nnyo, olulongoosa olutasussa na ssaawa nnamba. Naye nosanga omuntu beewuubye ewantu, bamusandaze, bamusaze mwana akaabye, omwana bamulumiza ebitagambika. So kyetwandyagadde okuwabula ku bantu bano. Naye era wayinza okubeera nga si hani ate si eniyo nti kyenda kyagendayo, wabula kino ekirala ffe kye tusobola okujjanjaba kitera kujja bwa lumu na lumu. Mpozi kasooka entangaazi, ffe tujjanjaba aniya ebika ebirala akwata mu kabutobuto, owa ku kundi, waggulu w'ekkundi n'ow'omu sides. Kubanga awo wo baba bayiikiriza membrane gye baanyigiriza ne bagiwanvuya ne baginaanuula nga bw'onaanaanuula baaluuni. Naye wano ow'omu busajja olw'okuba waliwo ekituli ekya permanent eky'olubeerera, ne bwe tuwa omwana oba omuntu eddagala erireega ekyenda ne kivaayo, still olunaku olulala kijja kuddayo kubanga ekituli tetugenda kukiziba kuba ekituli kya butonde kisigalawo. So omusajja ni yekka yagenda okukifunzaako ng'atungawo waakiri ewuzzeemu n'afunza ekyenda kino kireme kusobola kuddayo. Naye kye tuva tusobola okujjanjaba onaniya ebika ebirala kubanga yo tuleega ekyenda ne kibuukayo mu membrane, ate ne tumuwa eddagala erizza membrane yeereege ereme kuddamu kubeera wiiki kugiyiikiriza kugisindika. Ekyo kyanjawulo. Kati ate mu baana bano abazimba mu busajja, abaana be tusobola ffe okujjanjaba kasita tumala okutegeera nti baakebedde si heni eno si gye baalabye, kati kiba kitegeeza nti ono omwana azimba bwa lumu na lumu. Kati awo tugenda kutunuulira emmere gy'alya, tugenda kutunuulira okuva ku magi, amata ne poultry products zonna ne animal products zonna tuyinza okukigamba kuba mulimu omuzigo, mulimu butter, mulimu cheese, mulimu singa aba akuzeekuzeemu, mulimu enswa, mulimu enseenene n'ebiringa ebyo. Tugenda kubitunuulira nti omwana ono azimba ddi. Bw'abeera ng'okuzimba kwe
kwa lubeerera yazimba then ate kigenda kubeera nga si allergy oba ate era ayinza okusigala nga allergy lwa nsonga nti byalya ebimuleetera okuzimba tebisazeeko ewaka weebiri. Wabula kirungi nnyo okusooka okutegeera nti ono okuzimba kwe kiki, bakutuumye erinnya ki, naddala nga tumututteko mu ddwaliro ne bamukolako tesiti z'omusaayi oba n'engeri endala yonna. Kati bwe bamala okukakasa nti buno obulwadde bwe si aniya ate tetubutegedde, then affe awo tuyingirirawo oba tubutegedde naye allergy. Bayinza okubuulira ekika kya allergy nti tayagala high proteins, nti oba kiki kimusinga okozesa nti balya nnyo amagi, banywa nnyo amata, bakola bino. Bwekibeera nga kyekyo ate nga tewali kyakikolera, katulowooze ku mwana w'omulaalo ng'amata ge gabadde gamuleetera ebyo n'omuzigo ng'ate ewaka byebiriwo bafumbe entamu 2. Kati ffe awo tuyingirirawo nga tuwa omwana ono eddagala erigenda okukkiriza omubiri gwe okukolagana n'ebintu bino byabadde takolagana nabyo. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Extra Health, wano ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Dr. Twaha Kakooza wa Shatwa Mixed Farm e Kayunga, ate nga tutebamu ssente aba Shatwa Herbal Organic. Enamba y'essimu yeeyo, bakubireko oba oweereze obubaka ku WhatsApp osobole kubanga wayawayamuko nabo for more information, okusobola okubanga omanya ku nsonga z'obulwadde n'engeri gy'oyinza okubanga wejjanjabamu. Endwadde nnyingi nnyo ze tutunuulira n'endala nnyingi tetuzitunuulira olw'obudde. So oyinza okubeera eyo nga ozolaba programu yaffe eno buli Lwakutaano naye nga you feel obulwadde oba complication gy'olina tetujoogerangako. So ennamba y'essimu eyo yennyini era ejja kuyamba. Funa essimu, kubira dokita, mutandikiraawo. Bwe tuba tetwayogera ku bulwadde obwo still ye alina obukugu obukirawo okusobola okubanga akunnyonnyola na butya bw'ogenda okubanga ovuunuka obulwadde obwo na biki by'oba olina okubanga okola at the end of the day. Tubeerawo buli Lwakutaano ate ng'ennaku endala ku Extra Digest mugoba nsonga of course kubeerako programu zaffe endala mpitirivu nnyo. Tulina business mind, tulina ebyobulimi, tulina ebyobulunzi, tulina programu ekwata ku batutumufu of course, tulina programu ekwata ku bannabyamizannyo ne bannabyabufuzi okutwaliza wamu. Mu bbanga eritali lya wala tugenda kutandika programu y'obulambuzi ekwata ku tour and travel oba tours and travel, nga tugenda mu bitundu ebyenjawulo tubikusembereze ku TV yo oba ku screen yo obeere nga obiraba. Tukyali mu nteekateeka okuteeseganya n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebinajja on board to support our program. So nkugamba ekintu kiri kimu nti we always aim for the best. So wenywereze wano, weekuumire wano. Tuli ne Dr. Twaha Kakooza tutunuulira obulwadde obukwata abaana ab'obulenzi mu bitundu ebyekyama oba mu busajja bwabwe. Abasinga ne mulowooza nti mpanama, abamu ne bagamba nti aniya, abamu ne bagamba nti ddogo. Buli omu alina perception eyiye. Omu ojja kusanga omu akugambe nti yali atambula n'abuuka eddagala, anti mujja we maama we omuto, mujja wa maama we tamwagala, oyo gwe bagenda agenda okubeera omusika. So oyintu yeseero bizibu jjo. So doctor, njagala tutunuulire ddi omwana alina obulwadde buno lwakulemerera oba lwalema n'ogamba nti oyo sijja mmukwatako. Ekyo kimu. Kyakubiri ku kyo gw'onajjanjaba omutandikira obulwadde buno bulina kuba ku stage ki gw'okusobola okubukwatako? Bano abaana waliwo azimba wansi n'amyuka n'okumyuka. Era nga amyuse wansi. Okay. Kwegamba akabonero kabi akalaga okwengera. Olw'okuba mwana muto tetwagala kwonoona budde. Tugamba tebamuleeta. Ddukirawo bamukube antibiotics
kubanga ayinza okuba ng'alina infection olwo ate ono obulamu butono kitwagala kutekinga chance naye waliwo azimba nga tewamyuse n'atamyuka era ng'okuzimba kuno kuzimba bwe kutoowolokoka oyo gwe tujjanjabira ddala twagala okutegeeza n'abantu nti ne hydrocell ng'etandika obulwadde bw'empanama nga butandika nga tebunnatta misuwa mingi nga tebunnaba kufuuka bwa permanent kubeera nga bwadamagingadde ebintu omuntu amaze n'obulwadde buno emyaka 15 20 buba bulina bingi bye budamaginze gwe tujja kuwa amagezi ogende nga bakudrainingengamu amazzi kubanga amazzi bagakendeeze bakuzeewo naye ono etandika tujja gikolangako tujja kuwa amazzi tujja kuwa eddagala erinuuna amazzi ago permanently naye era oyinza ddinywa emyezi nga 6 katugeze bagirabye ng'oli mu myaka ng'esatu ena kasokedde developing tujja kuwa eddagala erinuunamu amazzi ago n'okutereeza kati ku baana bano ekisinga obukulu ekibazimbya nga bw'atabeera annyonnyola mukisa si mungi ogw'omwana okubeera ne hydrocell ajja kubeera allergy kati oba infections endala ze ziri ezimyusa ezireeta omusujja ogwo ogw'amaanyi n'ebiringa ebyo nabino era bisobola okuleeta omusujja naye okumyuka kuli naye bw'abanga ono azimbazimba oyo tujja kumujjanjaba tumwagazise n'okulya tumusobozese n'okulya ebyo ebibadde bimuviirako obuzibu buno nti matage gadde gamuviirako obuzibu muzigo gwe gubadde gumuviirako obuzibu bw'alya enseenene manyi abaana bazibu tayinza gendeyo ku ssomero banne nga balina enseenene bazireese n'atazirya waakiri okuzirya nadda eka n'azirika so oyo tujja kumusobozesa okudda ku ebyo bulungi tetusandagga tetwagala damage ku muntu bwe kituuka nga kyetaaga cooperatinga tujja kukkiriza bamutwala ewa sajoni mu bazungu eyakuguka mu ekyo so si kukkiriza muntu kukola bintu by'atalinaamu bukugu adamaginge eddagala enzijanjabayo ku bulwadde buno omuntu eddagala anywanywe alyaddye bamusiiga kusiige in the affected area omunyoteza because ogambye tosala so okusala kuli out so how do you administer eddagala lino to the affected person kati omwana kisinziira ne size ye omuwere tetumujjanjaba omuwere yoyo gwe tutwala ng'omuwere yoyo ali wansi w'emyaka 2 tutandikira ku myaka 2 okudda waggulu ffe kati obanga bwe gutyo bwe guli omw'emyaka 2 baba basobola omuwa eddagala kajiiko n'alinywa era waliwo eddala lye bateekamu ekyo ekintu ekimuviirako obuzibu oba mata oba mubisi gwa njuki oba nyama oba netulimuwa waliwo oluusi endwadde ezimu ng'omwana ali wansi w'emyaka 2 ntumujjanjaba nga naddala akyayonka naye entono nnyo endwadde ezo ng'eddagala tuliwa maama n'alinywa omwana n'aliyonka eddagala eryo erikkiriza okuyita mu mabeere naye kweyo ensonga tutandikira waggulu tutandikira ku myaka 2 kudda waggulu so erimu lyakunywa ku kajiiko eddala lya powder lyakumamirira oba okufumbiramu ekyo ekintu kyatalya ng'eri ennyama amata n'ebiringa ebyo okay tweyanza nnyo tweyanzeege omulungi yatulaba eno gy'osinziira okubanga otulaba njagala tutunuulire waliwo abantu nga si mwana muto muntu mukulu nga buno obulwadde bwajja muntu mukulu between the age of 1 year ku myaka 10-15 teyabulina yali nomo then along the way
n'atandika okulaba okukyuka n'azimba wansi. Kati bwazimba ne bamugamba nti si aniya, bw'abeera aniya era tumugamba agende bamulongoose bazibe katuli kali. Uzzeemu 2. Then bw'abeera kati waliwo ekirala, waliwo tumor etera okukwata mu busajja. Yo we tujawulira kiba kikaluba. So ng'ate bw'ebeera aniya ebeera egonda, bw'ebeera hydrocele ebeera egonda. Bwe biba birogologo era nabyo allergy era naye tukkiriza asobola okukukwata mu myaka egyo. Olw'embeera y'ensi y'obulamu bwegenda ekyukakyuka, walina ebirungo bino tokyabirina, walyanga emmere bweti tokyagirina, kyangu okufuuka omunafu mu bintu bye wali tebikukosa kati ne bitandika okukukosa. Kati bw'etabeera bw'onyigako nga kidduka, genda bakubuulire oba aniya. Bw'abeera aniya tugenda kuwa amagezi era bakulongoose bulongoosa. Kyangu nnyo ate kikendeeza obudde bwe wandimaze n'obulwadde, ate ne tocha gy'obadde olina mu bwongo buli kiseera naki ogenda kutereera. Kati bwe kibeera kirogologo, allergy nga yekireeta, tugenda kunoonyereza ffe naawe naddala omuntu omukulu aba mwangu. Tugenda kubuuza kitera kujja ddi na ddi, omala kulya ki, weetegereze. Tuyinza n'okulinda ne kimala okudda bwe kiba nga si kyalubeerera. Kiba kyalubeerera tutandikirawo ne tukijjanjaba, eddagala lyerimu nga lye tuwa omuto, concentration yekyuka. Bwe kiba kikaluba enzijanjaba lwekyuka. Tulina oil gwe tusiigako, tulina eddagala lye tunywa eryokya n'eriri fermented erinnyogoga. Bwebeera ng'eyo tumor nga bamaze, bw'oba olina omukisa ogugikebera balabe oba tezaale kansa, kyanjawulo kubanga eddagala lyanjawulo, erijjanjaba eya kansa n'erijjanjaba etali ya kansa. Naye bw'ebanga si ya kansa, then era kiyinza okutwala. Kino kyenjogetera okwogera, abantu bankubira ssimu ne bambuuza lwaki eddagala ly'ogamba emyezi 6. Kyenva njogera emyezi 6 gino nti jjukira ffe tujjanjaba okusingira ddala endwadde eziremaganye. Kati nazo si nnyangu, kyetuva tuziwa obudde. Ekyokubiri, mu ddagala lyetukozesa teriba na butwa nti linaagenderawo ne lyataakinga wali ku speed. Nedda, wabula omubiri gulikenenulamu ebyo ebyetaagisa mpola. Kati ekirungi mu bbanga lya nnaku 14 osobola okutunuulira sayizi y'ekizimbu kino nga bw'ebadde yenkana ng'etandise okushrinkinga. Era tulina bye tukubuulira, otandika okufuna ekiriba ekirebera, otandika okuvaako enkuta okuyubuka, olwakubanga tumor mulimu dead tissues ezeegattira awamu. Kino ekizaawukanyeeko kitandika okufuna obulamu obupya, n'olwekyo kirina okulirizinga obulamu obukadde, olususu olukadde luveewo, bwe bityo okutuusa ekintu lwe kigenda nga kiggwerera. So tukitwala nti nakyo kisobola okumala emyezi 6 okusinziira ku bunene bwakyo oba obutono bwakyo. Abantu bangi batera okubeera n'obuntu buno obuzimba wano, obwo bubula wakati w'ennaku 7 n'ennaku nga 21 okusinziira ku sayizi yaako. Ne kati sayizi y'ekituma eyo ye-determininga ebbanga likigenda okumala nga kiggwerera. So omwami azimbye mu busajja nga naye bw'onyigako tewali kidduka, tebirebera, bikaluba, ekyo tujja kukijjamu. Abantu bangi bazimba ekintu ekyo n'atuuka n'okulemala obwami bwe ne bulemala kubanga busegulira ekintu kino kirya ekifo. Kano ne kakyuka bwe kati oba ne keebaka bwe kati olwaguntu guno ogutandise okumulya. Okay. Obulwadde obwo singa ng'omuntu aba tabwanguyidde oba nga tafunye bujjanjabi in the first place oba mu budde obwangu ennyo obw'ekitalo, buyina we buyinza okukoseza amaanyi ge ag'ekisajja. Nnyo. Ate era balwawo okubuleeta okubujjanjaba. Kubanga buli kwata mu kifo ekizibu ennyo okunnyonnyola. Abantu bangi tebaagala nnyo kweyambulira muntu. Kagamba n'asoberwa. Kakati
amaanyi ge gakosebwa gatya ekisooka buno obulwadde bumukosa bumutokyalinga mu bwongo nti agenda kweyambulira atya omuntu kabeere omwagalwa we singa ye omukisa gujja bubi ne bumukwata nga tannawasa ayinza obutawasa kimu ekyokubiri olw'okuba tulabye nga butuuka okulemaza obusajja bwe obusajja bwe bulemala nga bwe twalabako olulala nga tunnyonnyola ku mumiro nti buli awali ekituli bwe wabeerawo okubendinga okweweta ekituli munda kikogga kiziba kati omuntu ono atandika obusajja bwe ekisooka buva mu position obusajja bulina kutunula bwe buti kati buno butandika ne butunula bwe buti abantu bangi abalina obusajja obutunudde bwe butone nga tebulina kibutangira naye wano babusala nako ne ku size olw'okubanga nakino ekintu kijja ne kizimba ne kitwalako space ono n'asigaza space ntono akatube munda bakanyigiriza amazzi bwe gaba gajja galeeta obulumi obw'enjawulo obutali bwa bulijjo nti gaweta amakoona ebintu bingi babinyigiriza kati olw'okuba n'obwongo buli tochadi n'okweganya n'okukola biki okukkakkana ng'amaanyi tetukyalina kagenze gaseebengeredde n'olwekyo kituufu obulwadde buno busobola okukosa omuntu mu maanyi ge ag'ekisajja si mu bugenderevu naye mu ngeri etali ŋŋenderere kale tweyanza nnyo tweyanzege abalungi abatulaba bonna gye musinziira okuba nga mutulaba of course obulwadde buno busobola okuba nga buli ku mukwano gwo buli ku neighbor wo buli ku mwana wa muganda wo mwana wa mwannyoko oba omwana wo oba omwana gw'oli mu kukuza ewaka tukugamba ekintu kiri kimu nti omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono ate lubaala embeera nga n'embiro kwotadde ebintu bino bw'oba obirabye bye tuba tunnyonnyolako essaawa eno of course kati eno ebeera nga free consultation bwe tuvaayo ne tukikunnyonnyolako then take an initiative okwate enamba y'essimu eyo gy'olaba on the screen okube for more inquiries otandikire awo lwaki olina okuba enamba z'essimu ezo okusobola okulambulula butya obulwadde gwe buluma bw'owulira oba oyo gw'oli naye atya bw'awulira n'atya bw'asobodde okureactinga ku ddagala libadde previous reaction ebadde etya era mugenda kukola mutya awo dokita wayingiriramu ne mutema oluwenda then the other thing to those abali emitala w'amayanja eddagala lijja kuba libatuukako of course through means mpitirivu nnyo we just kyoba olina okukola is to communicate to the doctor kuba ennamba y'essimu eyo omunnyonnyole buzibu ki ddala kati ye ajja kutema oluwenda okulaba nga bugonjoddwa butya then of course eddagala lijja kubanga likutuukako at the end of the day njagala kwebaza ttiimu gyetambule nayo Idris, Daniel, Keith ne Tony tubadde ku extra digest mugoba nsonga mu programu yaffe ey'ebyobulamu eya buli lwakutaano era nga nkugamba nti tukwatagane nate olwokutaano olujja dokita tweyanza nnyo tweyanzege tukwatagane olwokutaano olujja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba